butereevu twolekedde okufundikira omusango gwa Christopher Anyumu eyatta abaana 4 ku saidi yaffe ffe ng'abantu. Twagumusalira dda nti yatta abaana bameka 4 naye mu mateeka kigambibwa okuba kwegamba abeera suspect ateeberezebwa okuba kati bubeera bujulizi bunnange obulina okubeera nga buleetebwa mu kkooti. Ebyo byonna bibaddewo babikoze mu sipiidi ku sipiidi eya yiriyiri era babikoledde ku venue yennyini we yakola ki we bagamba nti we yattira abaana kuba suspect ku biragiro bya General Museveni nti omusango gwalina kwasaganyizibwawo eggaba ku daycare era nga amulamuzi ali special yaweebwayo omukyala okwasaganya omusango ogwo. Abawabi ba gavumenti n'abawolereza ba gavumenti bonna babaddewo mu budde, tewabaddewo kwegamba kwekwasa nti ate backlog y'emisango nti emisango mingi mu kkooti guno gubadde gulina okutwala obudde. Nedda, guno gwanguyiziddwa katusuubire nti ensala yaagwo ate tegenda kulwawo kubanga awo ndabawo obuzibu obw'amaanyi mu nsala kubanga kubiriwo bikyoba omanya nti togenda kuddamu kulaba Christopher Anyumu ng'awozesebwa. Kati ebiriwo byonna omulamuzi byalina okutunulamu atubuulire yatta teyatta. Naye oludda oluwolereza olukulemberwamu kakati bannange kakati embeera eno eyinza okubeera enzibumuuko kubanga oludda oluwolereza lugamba nti ekisooka oludda oluwaabi lulemereddwa okuleeta obujulizi. Lutya tewaliwo katambi n'akamu ke balina nti kano kalaga nti ono yatta. Omukulu Kumbuka yakulembeddemu oludda oluwolereza okero. Kati Kumbuka yagambye nti tewaliiwo katambi konna kalaga nti wuuno yatta, tewaliwo bujulizi. Wabula bali bonna bawoza twalaba. Kati nesimanya nti oba buli butemu bwonna obukolebwa waba walina okubeerayo akatambi oba kati kino bakitwala nga condition nti being nti kati waliyo amasimu being nti nno waliwo CCTV cameras nti condition ewatali CCTV camera oba ewatali simu okukwata kubanga simanyi muntu yayinza kukwatamu katambi nti omutemu wuuyo yaye simu omukwate. Sisuubira kati simanyi oba awo tewabaawo musango abantu ne babeera bakulaba abasukka mu omu abasukka mu babiri abasukka mu basatu nga n'abaana abaafa weebali simanyi naye nga obujulizi kati ng'obwa fingerprints ndoza n'ebirala byonna nti omusaayi kubanga ono teyatonya ko yali n'akasaayi kati n'ebyo nabyo biri awo. Kakati munnange okusinziira ku mukulu Kumbuka abawolereza yagamba tewaliiwo bujulizi bwonna bulaga. Kakati ate era yabadde ayogera ku nsonga y'okubeera nti ono mulalu mulwadde wa mutwe nti aliko n'ebbaluwa z'abasawo ezikakasa ensonga eyo. Naye oludda oluwaabiddwa nga lugamba nti ekyo tosobola kugamba nti nno omuntu mulalu okoleka mpozzi nga amaze okukeberebwa bamukebedde ne bakakasa nti ddala muki mulalu. Naye kyensuubira okuba nti bwe kiba nti yaliko records ziraga nti yaliko ng'avaako awo wennange ensala y'omulamuzi nze nyinza okugamba
nti omusango guno Museveni agenda gusala. Museveni agenda gusala omusango guno kubanga oli yalaga abagutwale mu tribunal. Military tribunal yali ani Munyagwa, naye ate kyogamba nti military tribunal yokayoka yesobola osala emisango tiyemala gasala. Mbukagembe ekibeereyo buba bukambwe bwokka. Nedda ssibo. Tulina okugoberera amateeka kubanga bannayuganda baleka bagenda funa ekyekango eky'obulamu bwabwe era ku guno omulundi nkugambye tuguno omusango bayinza okulwawo gusa oba okwebuzaabuza oba Okero nga bwe nabagamba nti Okero tuyinza okumusiibula nga tugamba nti omusibe bannange bwe yagize bw'ati ng'egyabaddeko akazoole yakoze bw'ati ne bw'ati era kati ze mbuyaga ezikola ki ezikunta. Naye ng'ekituufu kyo kiri nti Museveni guno omusango guleka gugenda mumuddira kubanga guli ku ye n'Okero ffe tumanyi ye n'Okero we nti owange nkole ntya kubanga omulamuzi awo wenyini oba bayinza okugusala nga bagusalira ku mutimbagano ne babituweereza buweereza naga nti mugende ku mukutu gwange gwa X ensala gye njitadde kubanga omulamuzi abaana avaawo atya era lwe banaagusala singa omulamuzi akomawo awo nsuubira okubanga emmundu zijja kuba nnyingi nnyo. Emmundu zigenda kuba nnyingi nnyo kubanga ekituufu abaana battibwa. Abaana ne babeera nga battibwa Okero yakwatibwa mu kifo ekyo wabula Okero kigamba yali agenze ku registeringa mwana naye kyesimanyi omwana gwe boogeraku gwe registeringa ye gyali oba nze abadde tagoberera ye gyali kubanga n'ekyo nakyo kiri awo kubanga bwe yajja ku registeringa omwana kitegeeza yali ayina escape route ng'omuzadde yajjanga muzadde wabanga omwana gyali obya ddala kati buno obujulizi bwe baleese simanyi ate omwana w'oku street mbu najja naawe obujulizi ebyo byonna bisobola okubeera ku script. Olaba abaalaba bennyini be batwala okuba nti si ba key witnesses kakati ate ono w'oku street kati byonna nga birebeka gavumenti byepanga obupanzi. Jjukira nti mu kusooka abantu bakomplaininga omusibe ajja akyusiza engoye kukyusa engoye sirowooza nti kyali kirina okutunuulirwa ng'ekitakisoboka kisoboka naye kwegamba mu maaso g'abantu kyalabika bulala era ne basawula gamba kaba mwambaze ka jaketi yako kabeera ajjiramu buli kaseera okola yaseka n'amwenya ne baga katukwambaze masiki era abeera mu masiki ye paka wetumazeeko abeera mu masiki ye. Abantu babaddewo naye nga essuubi ery'okuba nti omusango guno guluma Okero n'abaguwoza balabika bakuba bulatti kubanga singa kizuulibwa nti aliko ekikyamu ku mutwe ne bamusalira omusango nga ddala kituufu kiba kitegeeza ate kati ekyo mu mateeka g'ensi yonna tekikola ki tekikkirizibwa era ebeera njega yennyini. Kaakati tugambe tutya nti kooti yabadde ewozesa mulalu kubanga kooti ewozesa etya omuntu omulalu ng'ekimanyi nti omuntu ono aliko ebbaluwa eziraga nti mulalu yaliko omugulu w'eddalu. Kooti bw'ebanga obujulizi bwe bubaddewo nga teeka nti omuntu wabenga mulalu obanga aliko ekikyamu ku mutwe kiba kitegeeza nti amateeka gamu gaba tegamukolako. Kati lwaki kooti ebadde emala ebiseera kubanga bwe kiba nti kati bakizudde nti mulalu wabanga mulalu ate nga nsuubira okuba tebakibuuka ekyo byannaku nnyo naye nga katulinde ensala y'omulamuzi kye tulinze ffe nga ffe.